boda zonna zirina okuwandiisibwa registration of all riders, motorcycles and gazette stages. This was 2019 National Security Committee. Establish clear guidelines for commercial riders about boda, such as gazetting stages, electing their leaders, and nationwide oversight system. B, local authorities together with JIC, Joint Intelligence Committee, to gazette stages, zone them, and uniquely identify each boda yes. by code, by color and number. Uniquely, electronically register all motorcycles and riders, accompanied by issuance of additional stickers for helmets and reflector jackets. And this is part of the process. Now, the registration information will be tagged to the number plate of the motorcycle and the details of the authorized rider. Tekitegeeza nti rider oyo alina okuba nannyini. Ayinza okuba gwe oli muvuzi naye tulina okumanya ani avuga boda eyo. Okay, tujja kumanya ni nannyiniyo kubanga abamu mwadde mweraliikirira boda ze tuvuga z'abanene si zaffe. Kati bonoobuuza owner ate omunene tayagala kumanyibwa nti nannyini boda ali gwe kasita tumanya gwe omunene tujja mumanya tekirina buzibu. Then the registration information registered information will be cross-referenced with other security agencies database. Gundi eno by identity n'okubanga nachu code nti wokwata essimu yeno smartphone n'ogiteekako bwoti ekuwa details zonna nezikwata ku ride oyo. Kati ne bw'oba ogirinnye ng'ogenda ka nga oba ogirinnye kiro oyinza okuweereza mukyala wo nti ninye ndi boda eno bweti mu ddakiika 3 nja kuba ntuusibwa olaba alaba tutuuka abulira security.